mu mbuga eramula taata omuganda alina ebigambo byengenda okwogera nazi kuno omusajja omuganda bwe yeekubanga mu lwengabi n'ayolekera omutala buwasa waabangawo ekita eky'ensonga ekyamukulemberanga ekyamutanga abeeko ebigambo eby'essimba byatuusa eri abakulu ssebo mukulu olw'okuba gwe ne bakulu banno ensonga sayidi eyo mugituulidde mukulu taata kizira n'okutta kitta ffe okugireeta gye muli nze ne mwannyinaze sayidi eno mukulu nga tubeesimbyeko nsaba mukkirize taata tukube ettinku lyaffe ku ttaka taata tuwandagale ku jjiringiti wano tujje tubalojjere ekyeya ky'essana bwe kyeberengula obuliro nandiki engeri enkulo gye zitwalamu emmere okugimala Sebo mukulu taata olw'okuba omuzindaalo guvuddeko ate nga bajjajjaffe abatusooka bwe balinga bakola emikolo gino emizindaalo okkirize ensonga yaffe injirope mu biti bisatu Sebo taata ensonga eyatuleese mu luggya lwammwe muno taata ensonga ya buwangwa taata ensonga ya nnono taata ensonga ya ddiini ensonga lwaki olabanga ne bakadde baffe bakitaffe mu Katonda ku mukolo guno mwebalize engalo z'owulira sayidi eno badde mayi bazituulidde Sebo kitange omulungi Ssaalongo nnyini mu mbuga eramula taata ensaba okkirize ntuule ng'abakyala b'e Masaka anti atuula bw'ati n'asimba n'olukono n'agamba nti lumpe maada Saala Luisa ng'ategeeza olugambo mwannyinaze tuula bulungi ate tosimba olukono tuula nga bwe ntudde mwannyinaze tosimba olukono ate tulage engatto bayinza okugeya tulage engatto omanyi abantu bageya olaba taata bageya nnyumba etannaggwa naye ate guno omukolo kuula amalungi Saba kitange omulungi nsaba okkirize bwe twabadde tujja mu maka gammwe muno taata tulina gwe twakulembedde nze abeera muto wange taata omwana omulenzi bwe twakulembedde ali eri ateesenga amazzi g'ennyanja Lubigi kubanga bw'olaba gatampuuse omanya waliwo omunnabusiro eyakedde okugayisaamu embaliga ng'agenda e Kampala okunoonya ekigulira magala eddiba mukulu ensonga yaffe taata muto waffe ali obuuzi eri yali ayita ku lusuku lwo lw'osalira lw'oyooyoota lw'obikka olwassa amatooke amalungi muto waffe yeegomba okuyunjamu enkota y'ettooke kyenva mugamba nti muto waffe Davisibba totutta ngabba bubbi yali akola ki mutangira mugamba olusuku olwo lweweesunza okuyunjamu enkota y'ettooke lwandibanga luliko nnyini lwo eyalabirira n'ayonja n'abikka n'asalira okutuusa okwegombamu enkota y'ettooke taata mba nkyamugamba ebigambo ebyo omukyala eyali atuludde mu myaka kyava tetwategeerayo kyava atubuuza nti mmwe baani abeegombye enkota y'ettooke mu lusuku lw'omukulu nange nenkimuddamu nti ffe abasiini taata omulungi n'atugamba nti bwe mbanga muwulira mwegombye okuyunja enkota y'ettooke mu lusuku luno olusuku si lwange nange ndi musigire ate omusigire amala bitono azeeko basooke bakkubira engalo kubanga okuleekaana okumanyi bakungattira engalo muka kitange yeyandoga ebigambo ate yali amanya nsiraanya kumba ate kati mbifunyemu kati gwendya ku bigambo akati bamuyimbira kayimba kono ka Bobi Wine namusanga ndeeba ng'ali mu nsaapaala Sebo mukulu nsaba nkutegeeze n'obwetowaze omukyala amala otugamba nti olusuku luliko nnyini lwo Sebo taata kyeriva tumugamba nti twagala okutulaga ku nnyini lusuku kubanga muto waffe yeegombye okuyunjamu enkota y'ettooke taata tiyali mubi kyava tugamba nti enzingu ziri ba 18 mu zzooba taata erya muzigo mu ddaaza erya mukama waffe 2024 n'atugamba nti mu luggya lw'omukulu ojja kubeeramu ensonga ne mubuuza nti ffe bazzukulu bajjajjaffe muteesaasira abengo omukulu oyo tunaamutegeera tutya gwe tunannyonnyola ensonga zaffe azinnyonnyole bulungi ate oluvannyuma azinnyonnyole bakulu banne
taata bino byeyanziramu naŋŋamba nti koyogedde ku ekyo kigambire nnyoko okizikire okisanga mu paaka kitangatanga okutemba baasi ntemba loole bw'onaatuuka mu lujja lw'omukulu omukulu ogenda kumusanga agenda kuba ateredde bulungi ne bakulu banne ojja mumusanga nga ye entebe ye yeeyongeddemukko mu maaso ate ng'entebe z'abakulu zo ziri ku mabega bakulu bwe twakulabye twategedde nti gwe bali batugamba zengalo z'owulira okuva sayidi eno saba mukulu n'ayongerako ekirala n'atugamba nti omukulu mugenda kumusanga ng'alina ekirevu kya lutuula mukulu bwe twetegereza abakulu sayidi eyo netwabira ddala nti gwe bali batugamba n'atugamba ne kino ekyasinga otukutula n'atugamba mugenda kumusanga ng'ayambadde ekkooti ey'omuwendo nnyo ku ezo ezimu ezayambalwanga abaami b'emiruka mukulu bwe twalabye ekkooti yo twategedde nti abakulu baali bagamba ggwe taata eyatulagirira si mulala ye mwana wa nnyiwo kyami wabiriiwo kayobyawo balungi nsiitiwo akomba oba gwe gwokomba evvu ku mugongo mukulu ntegeeza senga w'abaana taata bw'anajja yangenda otusala ku ggwagi naye nga tannajja taata nange nkulemeddeko ng'omwana w'emagere kyagu kubanga bw'omugaana okusula mu woteeri asula mu motoka amaaso n'aganaabira mu mwala nze mbuuza nkwanukule ogambye omwana wa nnyo kyami wabiriiwo akombezero ku mugongo kayobyawo baba no songako sebo kitango omulungi Ssaalongo ndi mu mbuga eramula mukulu kkiriza nkutegeeze ffe sayidi eno bazzukulu bajjajjaffe muteesaasira abengo twakulira ku kyoto kya Kasaana ate nawangaalira nnyo eri mu bannaffe abasoga aye omusoga bw'akoba ati bbe aba adeemye mukulu nyinza ntya okusonga mummwe abakulu nga ne jjajja omukulu w'abataka waali ku mukolo kuno mukulu kizira n'okutta kitta okuleka okukyukira abeewange ne mbagamba nti mpeeko mu ngalo ez'amaanyi tuli mu rugamba otaka kirobwoba kamanda ni Yesu tuli mu rugamba otaka kirobwoba ekyamagero kyaffe kiri wano ekyamagero kyaffe kiri wano ekyamagero kyaffe kiri wano kiri wano era tugenda nakyo ndi mukulu mutambuze ndi mukulu bakumpeera engalo bw'oyise nabo abanga omukulu agambye mumpeereza kabaka cwa